Butereevu tukomyewo ku 98 katonyeze 7 era nga tuli mu programu ya Feno Enganzi muwanguzi yetawanika tukyagenda maaso Butereevu n'omukyala bisoboka Prosi banji gwambadde mmanyi nga Nasuuna naye nga tenabakokomawo njagala kugamba nti Musumba Tomugerwa awa Mutundu Christian Fellowship ayita abantu bonna abegayaza Manyangwa Nalya Nakwero Kimwanyi Kalanga Nakasajja Kalajja Kasangati Kabanyolo Mujuli n'ebitundu ebiriranyeewo mu lukuŋŋaana olw'amaanyi olw'okusumululwa kugibwako eddogo n'okugibwako agakolimo gonna naku z'omwezi nga 19 Novemba omwezi ogw'e11 mpaka nga 23 egayaza Manyanga form wakule Nume ground kuva ku ssaawa 9 ez'olweggulo okutuuka ku ssaawa 2 ez'ekiro buli lunaku kuŋŋaana lugenda kubeera lw'amaanyi ddala mukwano toteekeddwa kubanga olusubwa ate aba FC bagambye batya aba FC Uganda Limited kyekitongole ekyo zekize okukulaakulanya gwe munnayuganda abakyala abasuubuzi beetaaga capital beetaaga okumaliriza ennyumba ate nga balina ne savings account kosobola okwetegekera ku miwendo n'emitonotono premium and fixed term deposit account balina n'enkola ya easy mobile ekozesebwa okusasula loan ng'oyita ku simu yo abeetaaze basange ku main branch eri ku Rashid Towers 5th and 6th floor plot 6B Mambua Road Kololo oba kwa Acacia Place Building Kololo oba Mondeba ku Masterwood Plaza kumanya ebisingawo bakubire ku namba z'essimu 0703 00 nyanya yakubanga bakwasaganya bulungi tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe olunaku luno ddala olwaleero era nga tuyingidde mu kaseera engeri Mukama gyamusinkanamu n'engeri Katonda gy'atandika omusumulula mukyala bisoboka Katonda atandika okukola omulimu kyembadde ndeseeyo awo nali sinnanoba ng'omuzimu ne gujja ne guŋŋamba mwana wange gwe weebisse weebase empewo tekufuuwa naye nze empewo enfuuwa lwaki tojja n'onzimbira akayumba ne gombuulya ne wenteeka akayumba nga waliwo omuyembe era gwandaga bulungi nga siiwuko kubuzaabuzibwa nja ne ngamba taata wange taŋŋamba naye mwana wange lwaki weesombera ebintu lwaki tagamba nze gwe yazaala nali siwuliriza nenfuna omuvuka wano abatamiivu ku kyalo mugamba tema obuti bwe buti ne bwe buti n'obusubi bwe buti tukole wali akasabo maloleeta omwenge nze nja byekolero sijja mufaako ndiba nteredde alinnoonya obuvumu bwe mbeera nabwo nabw'amaanyi kubanga nalina ndayirekitinga nga siriimu wadde kweraliikirira ate nga n'ababinyumya bagamba omuntu bw'okola ku mpewo z'ekikooba mugagga nakyendaba ate ng'olaba ziri ku ggwe nga kayumba twakazimbira ensawa tezaali nnyingi ndeeta omwenge tuteekamu neŋŋamba mmaze no ndi mubufumbo olwo naye ng'olumba eddyo terwebaka nzimbye akayumba kaŋŋambye empewo emufuuwa mmanyi nja kutereera naye ng'era akomawo n'antuga kati awo nali sinnalokoka nendokoka nembeera mu bulamu bw'obulokozi saani nampangira omulimu eyo emakindye nga tebanzikiriza kusaba jjukira ndi mulokole muto nkoze mbaddewo tuli mu Kampala kati ndi mu Kampala era gye wali ofumbiddwa nali nafumbirwa ku kyalo kwenzaalibwa fenna nga tuzaalibwa n'omwami kati nfunye omulimu e Kampala jjukira nnobye ndokose nfunye omulimu nze Kampala kukola nali nazaala nga ndabika bulungi atenza kakasa nti nazaalako tandise okukola gyenzizze kyeyambaza omukazi ekyokukyaya nankyawa omukyala mwami yalina omukyala natukola ku gundi nali nsindika ssente jjukira saasoma simanyi wadde naye nasobola okusindika ssente nga mobile money tezinnajja tandika okusindikira ku ssimu banneemusumba sitaani gyali bulijjo tomanyi ate ow'amaanyi Katonda yamutuwaako obuyinza naye nali nze navaayo nga nkyayo omwami oyo
nebaza Mukama olw'emutundwe kubanga nze nabeerayo nakola ssente naye nti nabalanga emitwalo 3 ekiro nga tumaze okukola tubalansinga ne boss namanyi okutuuka mugundi ku makya okubalansinga nga ssente zeetoddeko nga twasibyewo ne kufulu ekibba ssente nga kitandise kyagala olwo nakyo kumpa matula kuvaawo kyabbe ssente okutuukayo nengamba najja kukolera abaana bange batwalira bintu ate zenkola ze basala wewe gibbako emitwalo 5 nali nfuna emitwalo 4 bajja kunsala ssente neogujja nago bansale baweze 5 nenkolera obwereere olondoko se nensisaba nga ndi mugumu mayinja kusaba era nga nkyatula nti Yesu ye Mukama basaalukoka n'amaanyi gange bosi atandise okuŋŋamba balokole mwesiruwaza tojja kusaba nga mwezi akwamu olunaku lumu lwa Mande toyina wadde wowulira ka rediyo simanyi bye Kampala Mutundwe tunnagiwulirako nali Mutundwe sigimanyi wadde eddakiika nsaba okuva Mande mpaka Saturday nga simanyi naye ndowooza buli kimu kirina ebiro n'ebiseera kituufu kuba yamanya nti ndibeerawo olwaleero embeera ku mulimu omulungi ne butuuka ne gunnema naye nga ekyannemesa ssente ze nakolanga nga zirina ezizibba nenze nali mayi boosi yazibba ekintu kyabba ssente musumba okumala ebbanga naye nga sikimanyi olwo nfunye omusajja yali lekitala w'e Makerere n'omukazi wattu wa P3 yamalamu ttaamu 2 funye lekitala yalaba embaawo 3 3 zaawera wapi wano saagisoma ne pittu omugigi temugusomera ku mbaawo byali byakweyiiya ntuuka nfunye omwami olwekitala w'e Makerere anjagadde olwo ebyobulokole ogenda obivaamu nga mwendi sisaba ate tojjukira nti mukanisa malungi n'ekyo ekyobwenzi bakisomesaako katini tikivaayo bulungi nalokoka lumu saagenda ku kyaki nagenda kukola ate sente emizimu gizibba nze simanyi kati ono gaya alina okunyambako nansasulira nsobola okufunaku ka balance kendetera abaana bange abaana mbalese teri agenda bayamba nga newaffe nyina okuleetayo kokka sente ogudde ku lekitala ndekula kikyala njagadde nakwagikuozaako naye nga taŋŋambangako nti oba twebake ffenna naye nga mizimu gimukozesa kujja kunyonoonesa kubeera nga muteeka mu birowoozo byange njagadde tubeeredde awo twagalanye nga ssente ezibula zateekako buli kimu kyonna nga kinyanguyira ngamba mumaze ne boosi naye amaze antabukidde nkwagala ensi etabuse olwo kyagala kumpa matulawo neeyongereyo sirina kutuula wamu jjajja wange oli yafa akola ki azunga nali sibimanyi byonna mbiwuliridde wano nze natambulanga nga mmanyi nkozesa figa yange na bulalu bwange nebambi nalisinze na bonna benasobyako mu biseera ebyo nalisinze ng'olina omusajja oba musajjawo nga mufumbo nze tombuulira ate ng'oli mulokole ate nga bwe yantunuuliranga nga nnyina ekinkwata ku maaso nekimuwamba naye nekinampamba ngeringa maginenti nga naawe okyamanyiko nga mbiwuliridde wano nze luli nali sikimanyi namanyanga nti njagadde omuntu naye nanjagala obanga neegombye kuba nayina figa nga yo ngimanyi nti njirina naye ng'ate olumu nabeeranga mu kayumba akakesimu bandabako kitundu ng'obuuza bagitegeereddewo naye nga abagagga bakugamba ndetaayo wano airtime otambula akulabe ate nga twambala bummini tekamu t-shirt eriko gyokolera Dobansubu Telecom n'otambula n'omulagako kyolinawo oli mulokole atasaba atakuŋŋaana naye nze nalokoka nsumba ensigo bw'ogisuula mu nnimiro nkuba ne bweba tetonnye lweritonnya ensigo eyerimera amina banze nali simanyi kinsobola okubeera olwaleero nga nzikiriza nti ddala ndi mulokole oba neneesonyiwa ku basajja nenga nzisobola kuba na musajja nandise kisuubira
ennebaza olw'emutunde bwe najja nninawo gaayi gammulina nga nsulayo weekend. Otuukayo ate otya? Emutundu natuukayo lwa birooto. Nali ngenda ewa gaayo gwe nali njagala ndi waka. Olwo navaayo olwo kati tuli mu maaso era lekikyala bibadde byemabega. Nali wajja ogattagatta ngatta figa ng'ekola ate nga nno nazaala naye nga nnyirira. Nafuna omusajja omulala olwo ndi eno nali ngenda ndi waffe nvudde ku mulimu ebishenyi nakolerayo mwaka gumu n'ekitundu. Contract yali ya site nga nfumbira bazimbi. Funyeyo abasajja 2 era nga kyambala bwe kityo. Engo atasaba. Awo bishenyi nali nsaba. Ng'ogenda mu kyaki? Bulungi. Naye nga kiri ekindiko. Tokibuulira. Ng'era ayo bwe nasooka okufuna yali ngine yali ayingira site nze yali afuluma nga ze nnyingira. Nekimwambala nange nekinnyambala. Nengenda nga omutima gumwagadde. Just kutambula butambuzi. Naye yatuuka okunoonya ennyumba n'abagamba munoonyeze ennyumba omukyalo oli wafumbira abazimbi gy'asula. Nange gye mba nsula. Amugamba omwegombye gw'olabyeko olunaku lumu. Nagamba nedda simwegomera njagala sayidi eyo. Ndi wa kiyungu, ndi wa bitabo byange byotegedde eby'omukiki. Oli inginiya. Bwe yafuna ennyumba najja n'abeera eyo. Tetwamala ndowooza na wiiki. Nenzikiriza kyagambye nembeerako naye naye nga ajjukira kyannyambadde nekimwambala ku maaso nakutunyanga bwe nti nempulira nga nkusise naawe nendaba nga onsise ntima netugugatta ng'olina okunnoonya ng'okiwulira nga nkiwulira naye nze nagiyitanga laavu tentuuka wano ne basomesa ne mmanya nti naliko ekiki ekyoyo ekyokwakibwako n'omuzimu ogutuula ku maaso ago. Ntuuka nga omulimu gwaggwayo ebishenyi n'enkomawo ewaka guwedde gwo nagukola ne guggwa naye nga ebirooto bye nafunanga olw'egyo omuzimu agindaga esefula gye nali nkozesa efumba emmere y'abazimbi nga ngyetisse ne wasemba mu kagongo we nti nga nkalu temuli kintu na kimu nga kiraga nti nkoledde bwerere ngenda kuddayo nga bwenti. Olwo nga sinayagala mwami oyo ng'ebirooto bijja nga bindaga ndi mu kunaaba. Naye nga manager akulira ekitugundi eyo site anningiriza ndi bwerere naye nali simanyi birooto nga ndowooza mukama andabula nti bagenda kunnyambula naye nga simanyi ngera nefaako nenoonyake neebikkako manager aleke kunningiriza nga nnaaba tuuka nemutunde basomesa ku byokuloota ng'oli bwerere onaaba oba oyambuddwa nga simanyi naye nga nsaba olwo wali otandise okufuna ekkanisa mwosabira? Nali nfunye ekkanisa y'ebishenyi nali ngisanze nga nnungi era abamu bajja na wano ne basanga nga ndi muweereza ne basanyuka ne banga omukyala yali abeera ewaffe ebishenyi uweereza wano naye mbafaako kuba tebamanyi Luganda. Gwotuvuunulira wano? Mbatereeza sivuunula nange ndumanyiko lutono okuva sirwaffe naluyiga mu byakkola naye mbatereeza naye mbatuuza. Kati wenatuuka kyenzijjako okugamba wenatuukira wano nali ngenda w'omuvubuka oyo gwe nafuna yasembayo ku site nafunayo 2 oli mukyaye olwo nalinga ngenda kukyawa nalabanga ekirooto ng'oyina ekyana ky'ositudde gw'omusajja gwe neebase naawe ng'ekyana ekyo bw'oba okikutte bw'oba toyombye n'abantu olwana ne boosi oba n'okyankana n'olwana n'abaana ne bakugoba oba n'ofuna obuzibu nange ate nenkukyawa. Engeri endala waliwo etikka ekisiraani nga kiri awo ekintu ekiri ekyo ekyegambye ekisambu ekyo nga ndowooza tikyagala nfune musajja mutuufu gwe nfuna yenna gwakukyankalana naye ennaku 2 oyendeyo oveeyo. Olwo mu kyaki wadde tebasomesa ku bwenzi naye babukoonako omuntu ategeera naye okuswala oba oswala n'omanya nti naye omulokole waliwo ekintu kye tugamba nti kati deliverance mukama tumwebaza naye ekibi kino omuntu ne bw'aba nga talinalokoka omuntu ategeera nti omulokole tayenda omulokole tabba omulokole talimba waliwo akantu ako akatubeeramu era abantu amu bagaana okulokoka kubanga enkola y'ekirokole bagamba
sijja kulokoloka kusinziira ku gundi. Yesu waffe, Yesu wammwe alina byagaana. Wow. Kati gwe wadde nga tunaba kujja no mu deliverance oli mu church, ebintu ebyo wali tobitegeera nti okugattika abasajja kibi. Okwenda kibi wali tokimanyi. Nali nkimanyi naye olw'okuba nti kiri ekyali kyannyamba kyali tekinnavaako. Okay. Nga kirina engeri gye kimpagamu nenzigwako ensonyi nesigala nga nze nsaba naye nga simanyi nti kyenkola kiki. Nga nkimanyi nti kibi naye nga ngakasita teri andaba. Nenenya ate nali mukyala nga nsaba essala neekwatayo ne Mukama n'ayogera. Naye nga byayogera sibimanyi olumu. Olumu akugamba kyoliko kibi naye ng'ebirooto tobitegeera gweyongera kusaba n'ekintu ekikuliko nga kikubuzaabuza musumba. Kati nali ngende omuvubuka oyo yali ampise oyo yasembayo ngenda nga olwaliro si lwakuna ngenda nga lwakutaano nenfuna musumba Tom najja mu kirooto nanga mwana wange ogenda mu bwenzi naye Yesu waliddira wano oli mugamba otya nenzuukuka. Kirooto musumba Tom simumanyi bino ebyokunaaba byobadde oloota nga bakulingiza. Katonda ayogedde mu ngero oganye okutegeera ko ye kannumbe. Kati musumba Tom nali simumanyi kuba nali najjako wano lumu kiro nga tuyitiddewo buyitizi twali tulina gye tulaga saamulaba naye mu kirooto namulaba. Kati nze nalowooza nti rediyo gye mpulidde naye nali nsuze ku kkanisa y'ewaffe ku kyalo. Ngamba omusumba Tom rediyo evuddewa gye mpulidde. Saakitwalanga nsonga n'engende omuvubuka namalayo mwezi. Ofumbiddwayo? Nalina kye nagenda okulaba naye nga ntute n'engoye nga 3 namalayo mwezi naye nga omwezi ogwo gwe namala bannange ng'olumbe lwafuuka olumbe abafu nga batabuka abaafa nga tebazadde. Ntandika okutega leediyo wo yali ekwatira ku bakyali eno mu Kampala gye najja kitundu nga kikwata bulungi. Ntandika okuliza leediyo empuliriza Muwanguzi Tawanika kabinkwatako ebimu mbiwulira nga nange mbirina. Nga sibitwalanga nsonga najjira ddala mu kirooto Mukama naleetemu mu takisi kuva mu paaka enkadde nanteekamu nantambuza kuyita awa Keni paka mu bapya nempita ku geeti bulungi mu bapya nandaga ebitabo bye batunda ne uniform ne kabaweesaayo kabateekamu ssente neŋŋamba lwaki ndabye ekkubo lino kangendeko emutundu endabe eyo haki Mukama atambuzizza nantuusa. Era olunaku lwe najja nasanga uniform gye bambadde n'ebitabo nga babitambuza mu bapya. Neŋŋamba bannaye Mukama aleka ndeese nga alina ekigendererwa nensanga nga basomesa byankwatako nnyo olumbe era nga lwo lukyantuga nga nzirayo ewaggaayi nga bwenkomawo bwensaba nenzirayo ne batandika okusomesa obwenzi nembuulira ddala nga bubi naye nga ate omutima gwange gugamba alayika oyo yebba wange nayejjukira namufuna nze ndi mulokole naye n'agamba alokose nengaleka yali alina kyabala. Omutima ne gugamba kati kwatira ddala emigugu gende emutundu obeereyokko. Mwami ne mugamba manyi angende ku kyaki nangamba ogenze naye ku kyaki ddala ne mugamba nja kudda naye kanzire ku kyaki nembeera wano namalawo emyezi 3 nali ngenda kweza emyezi 3 olumba olwo nga luntuga lweyongereddeeyo. Ali neebase olwo nvudde mbapya neebakamu y'abakulu enenene. Kati lwajjanga neŋŋamba Yesu neruvaawo nasookanga faya neruvaawo nsirika nerudda nempita Yesu neruvaawo aliko olwajja nali nasabye ekisa kya Katonda kyali kyasse. Nasaba ngoloba musumba byamu bajja ne bankwata mu ngalo mu kirooto webale kusaba kati ekiro ngenda okwebaka olwejja okuntuga lwasanga ndowooza nnyambaziddwa amaanyi. Enda okuwulira lumazeemu amaanyi lutandise okukuba obutebe wansi kyaki yekyanze mpulira kalina egwa abantu bagudde byonna kyaki ekyankalanye
naye nga lumazeemu amaanyi ne ŋŋamba nga abantu bagenda kufa olw'okubeera nze. Mukama totta bantu, kanisa ng'eggwawo, bannange kanisa n'erwana, bintu ne bigwa, emizindalo ne gigwa, nga abantu bafudde. Ngenda okudda engulu nga lumbe lwe badde luzze okuntuga ne lutantuga, lwe lunaku lwe lwagenda. Era neebaza Mukama nti naluwangula. Ekitiibwa kya Mukama kubasaalinze. N'okutuukayo teruddanga, terukomangawo wadde. Era bwe ŋŋamba abewaka nti lwamponako bayinza bagamba nnimba. Kuba bonna tuka ekiseera nemba nga ndubabuulira. Wakati ye maama lukyamutuga. Bwe yalokokako n'amaani abivaamu. Mwenna olumbe endwadde emu yali ebazinzeeko yakugwa eri ne muzirika. Kati abamu baali bazirika buliwo, kati ate nze nga luntuga mu kiro nga neebase teryamanya. Naye nga lubi olwo lukutwala teryategedde kuba nasookanga kwegolola bulungi. Neebaza Mukama nti olumbe olwo lwawonera wano. Kasiina nnyo kyempaddeyo nti mbuzi oba nkoko nga bwe twakolanga edda. Olwamutundwe nti Mukama yandeeta ng'ayina kyayagala okunsumululamu era kyansumulula kubanga obusibe bwo tebuggwawo mangu bwe butyo. Naye ekyo kyali kinene nnyo kuba gaali magomba olaba gaayuguumya ekkanisa yonna nga gagenda. Kanisa yayuguuma n'empulira obutebe nga buggwa ekituuti n'ekiggwa era nagenda okudda engulu nga mmanyi abantu bonna baweddewo. Nga lukuta lugenda. Neebaza Mukama nti naluwona. Ekitiibwa n'ettendo nkiza eri Mukama. Neebaza n'abasumba bonna abayimiriddewo, omusumba Tomu nammwe mwenna basumba. Mwebale nnyo okuyimirira naffe ne mutusomesa ebituufu. Wadde emizimu gitubuzaabuza ne kituzza emabega. Naye nzikiriza nti Katonda buli omu yamutonda ng'ayina obudde bwe. Tujja kusumululwa n'abantu bakyajja. Ne baganda bange kubanga ate basuubira nti natereera. Ekyobwenzi kyo. Olumbe lwakuva mu buto. Lwagenda Katonda aluwonya. Omanyi nabadde n'abakyala eggulo be nabadde ŋŋamba nti Katonda w'emutundwe tetumuwa budde. Butuufu. Ate naye kyemulabyeko nti talwawo aba yagambye. Deliverance kasita otegeera. Bannange yamponya olumbe. Bannaye nze nali simanyi nti era nanyina we natuukanga ne nneekanga ne ŋŋamba balukomyewo naye nga kituufu lwagenda nga weebaka n'ozuukuka. Nzuukuka nga sizirise. Ekyawandiikibwa kigamba nti abatuukirivu be abawa otulo otulungi. N'oyo omufu taddanga, oyo yali jjajja yali andoosaloosa ebyo bintu bye. Era ndowooza yali alukulembera naye yagenda nalo. Era yali alukulembera. Olwo bw'otuuka wano otandika okwenenya endagaano zonna ezo bisanyusa byenenya kusonyiwa. Nempulira emirembe mu mutima. Ennenenya engeri gye naddangamu abazadde bange. Wadde nga tatange yafa. Namuddanga mu bubi nga saalinze. Ennaku ey'okumutima eyakuliko naye walaba engeri gyagendamu oba kyajja buzzi nga tokyagiwulira? Ennaku yagenda sikyagiwulira okuva olumbe lwe lwagenda. Saddamu kuwulira bubi. Ate n'okusaba nkyasaba mbeerawo mu kubeerawo kwa Mukama. Amen. Empulira emirembe. Oli omusajja yandekangawo nenjagala okwetta. Aba ne mukyawa nempulira njagala kufa. Obusungu bwakwambalanga. Kati siina kyempulira. Tokyalina busungu n'akamu? Obusungu kayinza okuba baba baliwo abakalaba naye nze mpulira emirembe. Nze sinnakalabako. Mpulira emirembe nga sikyalina busungu kuba kati omuntu ayinza n'okunvuma nensigala nga nseka. Naye luli nze nga ndi mubi. Ng'ate bwe nkwanana n'olugoye nduwalana. Oteeka ku waya nnyina oddulinnyako neteeka nsi nendulinnya mu bisooto nenduzzaayo. Ng'era bagamba banna Abanyarwanda ne bwe batta abantu e Rwanda banna ekiriku oyo omukazi. Neebaza Mukama nti wendi kati wensula. Ne bwe mba nsenguka baŋŋamba bambi toyina buzibu tovaawo. Amen. Nga oli baali bankowa mbeera mwerosi olw'omutima omubi gwe nalina naye nga nnyina ekyannyambala. Olwoyo omukadde yali yafa nga yafa ennaku kuno okuzunga. Neebaza Mukama nti bannaye obulokozi tebusala. Bonna abantu bajje banne mutundwe tusumululwe kisawo ekiri. Amen. Kasita omanya kyolwanyisa.
akasabo kali kewali wakola waddayo n'okakuna kasaba ako bagenda kati baba talokoka ate baddamu ne bakayungako aba bakatandika okukateekamu amaanyi naye mukama nandagana ngamba nsabe serebe nensaba nenkutula bye baali bakoze tandika okukyankalana bokka namakubira essimu nengamba abona ngambye muloga nono agambye muloga nekaggwamu amaanyi kati kafuuka kali awo butiite wakyali wadde essubi liriko amiina nanzikiriza nti kajja kuggwerawo ddala bajja kulokoka bonna mu linnya lya mukama waffe yesu mukama akuwa omukisa musumanga bannange aliwo ekintu ekikubeerako noga kino kyo kiriviirawo ddi bannange mikwano gyaffe abalungi twagala okwebaza katonda tulina mukyala bisoboka linnya ly'amaanyi eri wamma bisoboka prosi mukyala mwogezi wa ddembe bonna munnange ffe tulinda bulinzi wano ku muwanguzi tawanika kasita atuyigira oba baddembe oba baaki bonna mirembe gya katonda nga ffe tuweebwa omukisa ogw'amaanyi ennyo naye kyentegedde nti emizimu ne bwoba wa ddembe bwegikulinnya eddembe oli akwegombera bweru naye ng'akulina yakutegeera ayinzagamba mukyalo bannange naye nga agwabeera naye agamba bannange kino kyendiko sikitegeera katukoma mikwano mu ddakiika ntono nnyo n'amasimu n'okumalirizayo kw'omuwanguzi waffe tobaako Owuliriza 98 katonnyeza 7 emmere y'omwoyo gwo.